Bino mwana bine bitu binyiza na bunyiza mwana. Kati mwana wange alibira batya. Amagulu nasonywa mwana azenga taatawo. Mwana kati gogena akundete okogera ebyamagwe Grace mwana. Bujo nakwesonywa nze kana kuvaako nga kididi nga ndi musajja mugezi nembita. Kati mwana kanjogera ebyama byonna kubanga kati kutumanyi mwana go muteka mbachali musibaba chali balala go manje nzalwa. Omanje nva. Ekyo kyokola kicha mwana katonyiza na bunyize ensi yo negenda kimanya ati omwana wa kati byagenda ku musayi era mbaddenze zaawo nga njagala kusaba mwana agenda ku DNA tukebera omwana nga kyenjagala naye kati kastonda ze attitude eyo mbuno goswa n'okulwana okubeta atagulwa nanze kididi olina abantu ba fake bo omwana tabagana bagala tabasemberera nze kididi olabo mwana anjagala bulu abadde ndabye nga yavulajja akulabye okanyuga chupa naddayo kati bigena agenda bira batya mbukulu mwana wakula agenda bira batya buno bugago nyumye bwa Grace Kani mbo mujjeka awo nga alwana ne mujjeko bingi nga mama baby ngenda kujjako buli kimu n'omwana nyino mumukima ate nga ngenda munona n'okubanga ndi naye nga tomanyi gowekebera oba oli naye Kiridi pole.
wenna atawanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akugyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era nga ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa.